Sanju sokulaba nakoma kukulaba ku birthday ya Nabiryo we nango badala nakoma kukulaba ku birthday kongola oba mulafu n'omukazi goyagalira ddala n'obulamu bukyuka nze nkubulira Bruno ke baziriye nsazeewo ntalafiya ke baziriye mugambe oba aziriye mugambe gw'omanyi akawale ke yagambye okunyambalira bakayita nedda waliwo kali ke yagambye nga nkalengera kali ak'obutimba sisulu yagambye okunyambalira empale ya sisulu gwe Bruno kawali okirabye kuba n'abawala abeesaanika naŋŋamba agenda kusooka njokye kando oyo kalo gw'olaba yagambye agenda kunteekako kando bwe nti anzijemu biri bifiiringi abawala ebyokoola bye baali banteekamu agenda kunjokya kando bwe nti nga ndi bwereere tugenda kukola. Our theme is going to be 50 Shades of Grey. Dark. Agenda kunjokya kando bwe nti nga ndi bwereere tugenda kukola. Our theme is going to be 50 Shades of Grey. Dark. Maybe the kiboko nimusu kuziba miguwa ebitayogedde kankubuse mpakiriza biri mu kiboko agenda kusira emiguwa mwali kutanda kukube Anche kanso bagana wange kanso kemba buse Pazo kanso kenkubuse ku 50 Shades of Grey bakusiba ne bakuba kiboko mukazi nakubuza pini namba yo ya ATM eriki ebyo byabakazi babbi akubuza pini namba ya ATM eriwa ekyapa wakiteekawa ng'onyumirwa nze nkulabudde munnamasaka agenda bakulimba akusiba nakuba kiboko kabina nga bwakubuuza ebintu ebyamabyo akubuza kadi ya nuwe eriwa. No, get the difference. I have said 50 shades darker, not just 50 Shades of Grey. Wama darker is so nice. You remember we're going to have ice cubes. Oh. Omuna masaka omutindo kw'ebikondi luno kongula kongose n'ennyimba nziyiga n'ekirosa Bruno ke kongula Bruno kongula ne Bruno akyaganye Bruno wange ng'atera okusapootinga Bruno takwaza sente zendaba bagenda ebyo byayogera saagala kulya sente ya munnamasaka obonyeebonye nnyo njagala tukkaanye awandike ku lupapula nti bwagezaako okwagala okunoba sente ya boy child tebagirya bwe batyo tuyina endagaano efuga abalenzi ba boys dormitory omuwala agiteekako omukono ne tukuwa sente zaffe Bruno kekyo nnemesa okiraba laba kalo no kati kambuuze nzabaddeokunnemesa omuwala afaanana bw'atyo talina makeup mulabe nzabadde sikulemesa Pazo kasitakkiriza okusayininga endagaano wama Pazo kati boys bamichi wewonaboze ogenda gayanga webamira abo bagenda babalina gwe batolina mwana kyayogedde kituufu kakali sebo ogwe Bruno ke omusajja omugoba ku muntu omutegekeddewo kaki senga abakomyewo kawero ka bazamanya abawala bamwetaaga just wano mu comment section wokka Pazo gamba waliwo omuwala ne gombo olabe abawala bagenda owandiika kibuuze Bruno emyaka 8 mbadde nga nnoonya kalo ne bwe muyita ku live tajja Bruno leero lwazze support me muganange ekintu tokikuba bino ebintu byakugamba Pazo bino ebintu byakugamba ayina abayimbi abalala bayabigamba mu industry ne ba MC sigwasoose teweeyibala munnamasaka oyo mwana mulungi Bruno osanga Bruno leka Bruno afaati n'ensi Bruno tokikuba munnamasaka nze nkuwaddeyo gwamanyi ebisigadde bibyo tojja n'onkaabira nga ajali tonkaabira kikuluma tonkaabira nga ajali nze kasita nkulabudde munnamasaka tonkaabira Bruno kimutta ngamba n'okabokuse kasita n'okabokuse
nze okusinziira batagenda kunkuula wamma ekyokukula si kikulu waliwo okukulumya munnamasaka gwe laavu ekuluma bubi nkumanyi byanjawulo okukuula n'okulumya okukuula bayinza okukuula naye okulumya omutima batwala mutima n'omwana oli ayagala naye amaaso ne face appearance eragira ddala nti kuluna ali mu mukwano gwe tokiraba tosobola kusoma face appearance kamala wafaanana yenna kirabika omukazi kakulira ekintu kimu Pazo olabika tonnaba era ddala oli munnamasaka Pazo tonnaba kuyiga bawala b'e Kampala bano Pazo eyo teeke bagikozesa nnyo okubba abasajja nze Pazo yali tankwanangako mu luzungu that's why bulijjo sikiriza naye leero today I've tried to convince him and I fell in love. Appreciated. I'm in love, baby. She told me today to speak calm. I speak calm. I speak romantic. And she decided to listen to me and go on with me. Baby, will you allow us to play Apas's music? No. He's the one who said that girl who put me copper girl on my face. Baby, leave Epas. Let's we choose another genre of music. But I thought Apas is your best friend, right? But he's the one who brought that girl to put copper girl on my face. I will even send you the video when Epas is mocking me. Yagambye mbu bansiige ettaka ly'ekiswa kyabadde kinzaali kya harambe kale powder. What is taka lya kiswa? Ettaka ly'ekiswa. Madi oil. Madi oil adayadya. He's going to divorce you before she marries you. Naye bano nabo ndabanga Okay, as you look for that one, which genre are we doing? I told you jazz. Oyagala wa Luganda, oyagala music wa Luganda or Uganda, eh? Which kind of slow music? Slow music. Kali music ateko omuntu mumbeera nga kubanga tewali obaginemere waliogerera bino mugenda kubanga yambadde buli obuntu bwe. Wendirene. Baka ani no wamba koma wogerera sax. Kati oluyimba ki? Bananga bali mu comment section mu nyambe kakayimba. Nawe koleka bano Geno Megadi. Waliwo analese Geno Megadi gwe no gwe toyonoona mukazi kumpaako n'agaana. Baby, nsonyi wakozesa obusungu. Waliwo ekigambo tuli magi. Naye kakati ewaayi. What wagenda okwambala ogenda kumwambalira otya ogenda genda mu president baby, can you allow me to choose any song I want on that day? Let's first get the genre, then we can select the songs. We can do jazz music. Jazz music. I buy Uganda period Uganda. Jazz music, yeah, songs in jazz. But I don't see any Uganda romantic song. There is no Uganda song. There is radio. Jazz, yeah. Can we do the blues? Anyway, we do the blues. Yeah, the blues are fine. Blues. Wawa. Nekirala omukyalo omugamba agonze enviiri engeri gyateekamu iremesa blues kyeki mugamba alemesa. Baby, what is blues?
It's music. But here people they want me to play Agudde. It's more like classic. But I don't think that will vibe you. Blues. But even R&B is R&B. can you tell your friends to play your Motivation by Kelly? So you want the song now? Rewind. You want the song now? Motivation is by Kelly Rowland. Yeah, and Lil Wayne, Yeah. So you want the song now? Yeah, and Lil Weezy. You can play it for him so that he sees what I'm talking about. Oluyimba olutannyimise munondera oluyimba olunaaleegomesa. Kano simanyi bye bitegeeza naye kano bebi kano bebi bulunoko wataata jangu ntaase boyi kyaludi bamuttira migwa buluno jangu nyambe kalolini makanzita kaloli